Abatuuze b'Ebbuya 10 mu munisipali y'Emityana be bakeeredde mu nsisi olwa munnaabwe gwe basembye okulabako ku Lwokubiri lwa Ssabbiiti eno nga 27 mu kulonda nga ze mbuyaga ezikaza engoye ono ng'abadde amanyiddwako lya Kanyankole. Abatuuze bagamba nti akalulu nga kawedde ono yalabwako nga yeemulugunya olw'omuntu gwe yali awagira nti akalulu ke kaali kabbiddwa. Omwami eyo olunaku lw'eggulo yabadde mu byabufuzi ng'era ayogera buli katundu kabadde atukako okulambula kubanga nze yantuuseko ku ssaawa zabadde 8 nga zigenda 9. Nangamba Hajati bali mu kutupa obululu. Bali mu kupa obululu mbalabire ddala nze bampaddeko ne ku ssente naye nzigaanye sirya mu nsi yange lukwe. Yavudde ku sayidi y'omu Kiyinda ng'amaze okulaba bwe bali mu kubba obululu ng'annyonnyola ng'agamba nti baamuwadde $1.5 ne bamuwa obululu bungi agende abuteeke mu bokisi. Naye mbuye olw'okuba muwagizi wa NRM bwe yatuuse era yatiikinze NRM ne bamugjawo ne bamutwala mu kitundu ekirala ne bamuwa ssentembwe era n'addamu naye era nga ye agenda mu maaso nakutiikinga NRM. Naye kyalese obuzibu bwe yakomyewo ku kitundu kino talina gw'ataabuulidde, abantu bonna yababuulidde era yazze ng'anoonya ng'ayagala okuntegeeza nti bali mu kubugga mu sayidi y'omu Kiyinda. Omulambo gwe gusangiddwa omutuuze eyabadde ayita mu nnimiro naye yayise ssentebe nga ne ssentebe yayise abatuuze oluvannyuma ne bayita poliisi. Abatuuze kino kyabakubye wala nnyo era abamu bategeezezza nga bwe waliwo abantu abatiisatiisa entakera olw'ebyobufuzi ebiriwo ne basaba ab'ebyokwerinda okusitukiramu babataase ng'ekizimba tekinnasamba ddagala. Batuli bubi mazima ze banneewerera okunzita era ku Lwomukaaga ne bannumba abamu ne tubakwata abamu ne badduka. Omumyuka wa RDC Emityana Prose Mwanjuzi agamba nti kinakuwaza okuwulira ng'abatuuze batandise okutuusa obuvune ku bannaabwe olw'ensonga z'ebyobufuzi. Politics talina kubeera ddwanidaayi bw'oba toyiseemu togenda na bulamu bwa muntu era nze nalabye abantu baffe tulina okubabuulira amazima kye tulina okubakolera si kugenda na bulamu bw'abantu nga tugetaageta obulamu si birungi nnyo era njagala okukubiriza abakulembeze bonna abagenze nga beeyisa bwe batyo si birungi beddeko. Omwogezi wa poliisi mu bitundu bya Wamalala Meka Kigozi ategeezezza nti babakanye n'omulimu ogw'okunoonyereza ku ttemu lino. Omuntu ono bamusanze agudde tewabadde ensiitaano yonna, tewabadde embeera yonna eraga nti wabaddewo akanyoolagano, tewabaddewo mbeera yonna eraga nti omuntu ono waliwo abamukozeeko obulabe. Omulambo gwe era bayongedde okugwekebejja nga okusinziira ku bye baalabye omuntu ono yabadde awunya omwenge era abadde amanyiddwa nti abadde rujuuju, abadde waddanga mulungi nnyo mu kitundu kino. Okusinziira bye baalabye bakakasa nti ono yasinzituse n'agwa wakati mu kubanga anoonya ekkuba erimutwala ewakaawe ng'atamidde n'akuba omutwe ku jjinja kuba yabadde n'ekinuubule mu kyenyi. Ababadde batandise okubyogera nti ono yalibanga enfa ye yavudde ku byobufuzi ebibaddewo mu kitundu kino. Tetunnafunawo mbeera yonna ekwanaganya kufa kwa musajja ono na byabufuzi bya Mityana. Ekiriwo kiraga nti ono engeri gyali nti abadde waddanga, abadde rujuuju amanyiddwa obulungi era nga n'olunaku olwo yalabibwako ng'abuuka bbaala ku bbaala. Embeera yonna eriwo eraga nti ekyaviiriddeko Bwana Kanyankole okufa gwabadde mwenge. Bino okubaawo ng'abantu ab'enjawulo mu bitundu by'eggwanga banyiga biwundu ebyabatuusibwako bannaabwe mu kiseera eky'okulonda.